amba kyankola bubi nnyo okubanga ensulo teyatula yalina kutuula yalina okutuula mu kitu ekimu ekiri kyammira okubanga teyatuulawo kyankola bubi nnyo isime mjago nakwokya oluyi emmanya tukyatuddeyo bati ntuddeyo bati sebudogo n'akasuka siraapu buku ndaba erinnya lino walijjamu gali galina kuvaamu abiri kyankola bubi nnyo okubanga lyali limu edda lyabomoka bubomosi ne buli mwana yaliwo okuva ku komanda mudogo okuva ku anule yaliwo awo okuva kusema buno mwakinaani ono okusema kerementi bali balina okusasula olwekisakya neŋŋamba kankubekono mijagulo naye ate natansola abo obuntu tungere bwabo bwamukuba ndaba butandisa okuddamu oyitaayitamu naye ku luno bangera mujjako mukono bamusalamu olulimi ate nga nkitegeeza bya ddala tokwalanako nsuululu kulumba Fangoni Forest okwo tekwali kulumba njagala onziremu tokwatangako nsuululu kulumba Fangoni okwo kwali kukyala tekwali kale tokwalako nsuululu genda kukyala kukola kavuyo ku Fangoni kola ttemu tekali kavuyo kyali ki kwali kuwa bubaka baga nti mwali temugenze kukola fujjo mwali mututteyo ddogo we bagamba nti mwefuula bagenze okukuba ku bimuluka z'omukulu naye nga musimba ddagala tera Fangoni yonna yonna ejjudde mu ddagala eddagala likola ki kwagala kusuula top 10 naye top 10 nemusanga ate esaabaloko nga we yali abaddewo ewa Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku MRLive kwe tuli essaawa tubaweereze emboozi zetuleeta kuno ebiseera ebisinga ziba complicated naye zeetaaga wa mwoyo okuzitegeera kyane eno si abantu ba mibiri nnyo nedda tetulina mboozi zetuleeta wano nga mistake buli mboozi gye tuleeta wano bw'ogyekennennye nnyo ebaako n'engeri gyesobola okuggusa ensonga Where Charity begins the MRLive microphone eno terina kyekubiira buli omu ye kyeyajja okukola twagala nnyo ba celebrities baffe twagala nnyo eggwanga lyaffe ne waggulu wa lyonna twagala nnyo Katonda waffe bwe tukozesa image zaffe obulungi n'ebigambo byaffe Katonda bye yatuwa obulungi obwakabaka bwe busobola okusimbira ddala makanda muffe ne butuuka ku baana baffe n'abaana b'abaana baabwe anga free Christmas campaign yayingiddewo dda gwalina kyonna ky'oyina ne basingle mother tugenda celebrating ne basingle mother basingle mother olwaleero katugibawe tumaze emyaka 3 nga tugiwa abaana tubale tubajja kungula basuke 205 ne tulyako nabo okubawa Bible kubasala enjala okubawa engoye basala nviiri kubuulira kigambo kya Katonda mu bbo kubazza bujja tukikoze tubali successful buli Christmas manaka Katonda kamu ke tujjayo ku luguudo akabakazi okulya naffe Christmas kone kasigadde ku Bongo Charity Foundation ng'ekirabo kya Kristo waffe olwayo tugambye nti nedda katujiwe basingle mother natandikira ku basingle mother ba Bongo Charity Foundation 15 tugenda kwegwattako basingle mother bawe 15 wakati we 15 tu celebrating nabo tubabulira okwagala tubabulira enjiri ne waggulu wa byonna twagala omuzimu gw'okubba emmere ku Christmas kuleme kwata single mother n'omu ku Christmas basingle mother bangi babba emmere bakwata n'obutamu nga babutwala wuuyo mumukube twagala basingle mother omuzimu oguleme kubayoola gwagenda okuba mu golofa agenda okuba ku beach makago ngoguza akakoko oli mu kukalya twagala obenga bw'okasika ng'ekisaakyo kiina ne gwe kyasobozesezza omulala okukasika
kyonna ky'olina omutwalo gumu, olina 2,000, olina akakadde, olina emitwalo 5 ku namba z'essimu eziyitaawo osobola otuteerako obuyambi ontuganize olunaku luno lugenda kuba lunaku lwakubuulira njiri kulaga kisa naye waggulu wa byonna kulaga single mother kyokuba single mother si buteesobola, single mother si kirwadde, si bulema, bazuukuka omwaka ogujja bagulabire mu ngeri ey'enjawulo. Tudde n'omukulu essimu yeeyo n'ekifaananyi engalo ziri soft bulungi naye ebikolwa bye simanyi babiri soft. Ku Land Star Hotel kwensinzidde bwe tuba ku Land Star tutegeeza ki? Christmas eno tugenda creatinga environment ekyasinza okuba enzikakkamu mu Makindye ne mu Kampala. Land Star tugenda kuba n'ebisulo ebikakkamu ku Christmas eno nga gwe bw'odigidira yonna gy'ogenda oddigidira olina kujja ku Land Star kuwummula. Lumu zizaffe amasuuka mapya, brangiti mpya, buli lumu egenda kubaamu ne kando okucreatinga ekiro ekirungi. Land Star egenda kuba ne dim lights nga zikoleddwa omuliro oguli nakyo. Kwegamba twagala couples nga zimaze okudigidira egyo zigenda okuyita zijje ku Land Star ziwummule olwo nno ziwe olunaku value. Twagala Kristo alabikire ku Land Star ng'omuntu yenna agenda okusula mu lumu zizaffe agenda tasigadde kyekimu, agenda n'ekisaawe, ina couple family oyagala kuwummula mu lumu zizaffe za bbeeyi. Tugenda kuba ne kasawuna steam, tugenda kuba neka kugamba oba menye ekindeke ki simanyi, emmere nganda, buffet n'ebirala ku Christmas byonna ogenda okubisanga. Tetugenda kuba na noise n'emu wabula twongera okutegeeza ate enkeera ng'omaze okuwummula Kristo amaze okuzaalibwa boxing day oba osumulula ebirabo tuteekewo ffe live band ez'enjawulo okuva mu nsi ezitwetoolodde. Abakongo bayingidde dda, Abazimbabwe bayingidde, bangambye n'aba South Africa bajja. Bandi ez'enjawulo ezigenda okukuba omuziki ku boxing day. Stage twagizimbye emasamasanga muntu era abantu batandise oddogolola emikono. So ku boxing day toyina olina digidira walala jangu ku Land Star tukukubira live band. Boxing day weggwa tukulumbe ku lusooka omwaka. Fireworks zigenda kubuutikira Makindye nga zisibuka wano. Makindye eyo negenda kubuna fireworks nga zisibuka ku Land Star jangu era tugenda kuba ne live band. Ogenda okuyingira olusooka omwaka nga ddala otegedde nti okumalako ennaku 360 kirina kuba kyamagedo si kyangu era ng'otegedde nti okuyingira omwaka omupya kitegeeza kujaguza na kweyozaayoza. So Land Star opposite Papa Sport wane Makindye twegatteko sente tuziwe value. Omukulu amanya manya Edobozi Kisland Gaza Kisland yaman wankubira akayimba tubajjukira kyali baffe tubajjukira yamani akayimba ako mwana maze ndi ghetto youth nkuliddawo katwe yamani batano bange benkuze nabo bazze balina engeri gye bakutukamu naye nga mbeera kale si abwenkanya banga si mbuntu kati jojjuza omwana yali yakafa bamuyita Epjolam kyandeetera okunkwatako nnyo ku mutima ninga makampandike tune banjirikaawo omukulu n'asiima byonna byonna ne tubiwa nanzimbira yama nanzimbira Adamu n'agizimba buto yama mumanyi oyo mupeeni n'agiteekamu magic yama kuba ate na ndiri zambudde ku mutwe musajja yabigaanyi ate batya nabadde n'omusajja omu ku Bannayuganda kati bwe nagambye nti asapalaso yadde ankubye yangambye toddamu n'omuyita satabangako sa olita nomwana waakyo oyita omuyimbi w'eggwanga bwotyo n'omuggyako n'ekyassa ate nga oli omuyimbi nampooninga Isimamijjagulo gakana akaanako kabira nsikaana oli musajja mukulu olako ogamba kalala nze gwe ngamba Isimamijjagulo ogamba mwana gwe nakakuba yempi wano jojjuuzi akakungamba nti n'omusajja obadde kimusajjawa Kisland yaman Isimamijjagulo yalabikira mu katambi nga bamukuba emigere emiyitirivu. Isimamijjagulo yali alisasulira bibiibye. Kituufu kampu ye yamuyisaamu teyali kampu yali nze President we Gaza go wakyeteramu omukono. President we Gaza saga mubuzebuze bantu manyi abantu baddaawo ne balaba ensonga nga ezo girabanga ennene nnyo n'agamba gikwasa ono kangikwasa oli okitegeera naye nga omwana yali yamusasulira bibiibye ssebo jojjuuza awo emabegako awo mwezi nga gumu 2-3 emabega
awo nyenyini awo ku kifo ekimu awo balira emmere mbali n'ebintu byinza oppikingawo posta zinza oppikingawo ngindola baliyeni atuuse walo ne balina program eyo MP Kasolo neke omujulize MP Kasolo yaliwo MP yaliwo Kasolo yaliwo oyo agenda wa alien mirimu kitegeera ndola basazeekaawo babuse ku bimotoka byabwe so muvubuko oyo yekenyimbo nabona yejjamu nabo mudogo nga buli eri bumanyi chepe zange kitegeera bona buli eri bwesude so omuntu oyo naavaayo sebo nankuba sirapu so koleke mu maaso ga Mr. Kasolo Kasolo yali baze mu cover nga bana bali mu kwogerawo n'aliyeni Mr. Kasolo teyalaba sijja muzikuwa saagala kuwaayiriza kitegeera mbanya kwogera mazima teyalaba isime mjagolo nakwokya oluyi embanja tukyatuddeyo bati sebudogo n'akasuka sirapu nenyimuka netulaba bati waggulu nfunye naye ngera nga omanyi sijja kweyita nnyo nti nno ndi mpologoma kuba baali banjo kitegeera ne muzijja nengusala waliwo omuvubuka bamuyita Magumba n'abanga ago basazaawawo kitegeera nengera nze byange tebyaggwawo ebintu biba tebirina kuggwawo ebintu Gumba ali wali ansikini abaga banne temukola kavuyo isimanga yeewera uwumbanya nga njovu bonna bwali waawo nga bwewera bannayifo ne bajjaawo tomuyita bonna muyite isima yaliwo ate nga oyo namunafu mba ino bagatta bonna kwagati oyo mwana munafu mbanga ali mumuwa value nti alina kyali jasi yakolamu eddalwawe ate lyamuleetera ebizibu oluyi yalukubawo yalinga na shadow kwate lwatuuka yalunkuba nokumumwa I remember lwawa kumumwa gwine ngeje kuzimbamu nga bagukubye yaman n'olyango mu kuzimba weegutigulya gwa kinyonyi yaman badman bakukubye oluyi natya ready zivudde ku mutwe natya nnyo nabanga omwana azoleeza obuyaye bwange bonna mwana oli muyaye nze ndi muniga naawe ndi muyaye ate ndi muyaye byoluyi kyekyaddako naye ndi muyaye omubuufu yaman kyekyakukubya wali okoze eki twaddalu ly'abaana tino president we Gaza joka twakawukanamu awo ne Fiki Gaza ate Fiki Gaza ali wali eni blabla biri awo kale byali bintu bingi awo kati ndoza baana balina mudoza obubeerabeera bwabwe bwagala okukolera ku bantu amannya naagala alage mbanne nti no yeye Kanege lulimi lwa kigeto nga nagaye ndi mugeto mayi kali kigambo buyaye omuntu akifuna mu ngeri nasogamba ndi muyaye naye obuyaye tekitegeeza nti waliwo obuyaye obwokubawula ekigambo ekitegeeza omuntu omubuufu buli mbeera ogyebuusizaamu yamaani ngeri gyendabamu ekitwe ekyobuyaye kati njogera ekigambo kyenjogedde kyesitagenda kuddamu kyakitegeeza omuntu alaga nti naye yeye musajja akalubyemu siddamu nekinseseza abatwala bansonyimu ku lwekyo yamaani kakati kisidadi ekikubya oluyi Fiki Gaza yafaako entabwe ekkubwa samanya bulungi nnyo naye kale nga bwomanyi mwana omuntu ng'omanyikiddwa buli muntu abakulaba balina engeri gy'abakulamu nga laba gwe alina okwetapingako abeko kyakuggyako okitegeera kasimanyi muvubuka oyo kikyamuleetera kola kintu ekyo simanyi oba byali bya Fiki Gaza oba byali eni skini kuba yakimanya ali skini boss wenze simwagala saamutegeera kuva dda yamani kuvanga akyali awa security ne bamutuni awo wansi kale nali mulaba bulabi nga mubongako bubonzi nga womanyi nti omumanyi kino kyali kiyimbe kitegeera kale nengera nze saamulya kale oba byonna byali wamu awo nga omutabi gasse agezeko kwagala okumanyiira saamanya ate gwakuba isima teke ezo ngomukubanga mupiira teyali teke yali wuuku kanjasikale teba teke na muzuka terera ayi mukagende waka atamanye besobeza akoze nenga yali wuuku wali omu nali ku piki twali babi nayo yali avuga piki nali omu n'omugwako nemugwaka awo nyini awo machindi awo nga wakava ku kooti nenga omuvubuka siyono eta isima kagumba agenda kulakira munya ajala kila mama we sakoleke manya abantu isima bamukuba kiganda wali omu nali omu saba buze nono muve mitu byokubuzaabuza abantu nonno bamusazeeko bamukubye wa omwana yali ali musasulira bibi byoyo
yali amusasulira bibi yanzoleza mu maaso ga boss we yali en skin yozangagala omukakasa agala mwongere ku zicepo ku musaala mujje ku mayirungi gokagoka mugulirenga n'essala wuku ndaba erinnya lino walijjamu gayiga ina kuvaamu abiri akyankola bubi nnyo kubanga lyali limu edda lyabumuka bubomosi nani president wa Gaza bya ddala ttano wange ate nga si bya kulipira bulipizi nti wamuno jasi bya kiyimbi buyimbi ndi president wa Gaza ebyekiyimbi n'ebyekiniga ddala front kwanza nsebo nalwana nagendako mu nsiko president wa Gaza ifiki Gaza kiba fiki Gaza fiki Gaza oyo muganda wange sijja mwegaana sijja kusibuka mpisa ngayo yasibuka empisa nayisa mu bantu abakulu amaaso fiki yayisa mu bantu abakulu amaaso yayisa mwali ani amaaso kyali kirungi obadde kyatali eni mukulu wa oyali eni muto munne fiki Gaza yayisa mwali amaaso alien jasi akajaterere kwa badde bakulagana bona lenga ate alien ye oyo muto munne oyakizwa n'omukubasira bakizwa n'omutula akakizwa n'omukola na byayagala omukulu ya mu platform obakala omukulu ya mwandaka eddusu nasema omusime wa kabaka sapalaso ya mwandaka eddusu namwanjule eri abantu ekyo tochiko alafu si musimu okusinzira ku isimami jagulo ate isimami jagulo batwogera emboozi kati nga zino ez'ekintu ekikulu oba ezintu nga tusinka message eri eggwanga kati ku nsonga ng'eyo isima si ye muntu goyinza oleeta like okwagala okutola ku muntu kati ng'oyo yatuuka mu maaso ga kabaka n'amusiima kitegeera obanga agamba tukugambe ntya nti kuba nkuweekeza kuba kyate eky'obusime kinene nnyo sina kyenyiza kigeraageranyako nti nno kubanga mbe muno his excellence Bobi Wine si president oba afuga si yafuga kale bitono nnyo ku respect y'omusiime oba kitegeera kati oyinza aleeta mwana ng'oyo nga tolina gw'otoola kubanga agezako comparing tolina muleetera ku munze kati ng'oyo omuto isima bamukuleeteremu ate nekunza ate nakyo ndaba kyenzo nakundetera mutaata we alien skin oya aba by the way kavuka kali awo kekyanga kalina eddalu yo kakati ntudde wano Kisirandi yaman fiki Gaza si president we Gaza fiki Gaza si president we Gaza gwe president nze president we Gaza simba wakati awo sigenda byongera sigenda kwongerako byange kala yinza okuba nga president eyo we gyali sijja muzolera ttaano wange okitegeera yinza okuba nga president eyo gyali naye ewuwe mu kisaakaate kye Gaza mwamugoba nze ndi all over tewali yali amugobye Gaza aba tabangako yaman tudde wano Paraso zimbadde manyi all along kampu ya Paraso ku order za Paraso bebavayo ne bagamba isimami jagulo dawo yino okubeera muganda wange nalinya Paraso omanyi obunene bwali talina budde bwebyo omanyi ebintu byakwasaganya omusajja oli musajja mwaka gumu abadde Canada ate agenza Australia ate abadde simanya Amsterdam wuyo London mu mwaka ogwo gumu nnyonyizi mububa kote tijali pejize je ebiri byonna nagenda kusa Paraso genda ku Paraso TV naje ebiri ongabe muno I know budde obogera ku mwana gwe najjemu jojjuza amanyo nga nake nyini nze gwakola naye ba mutabani we gwakozesa mu kampu ye amanyo okuneerabira okunjogerako Paraso tachina mukono kineki atayogere ku mwana Abawaliza Paraso abawayiza Paraso nti yagerako ne ku live nayogera nti Ismami jagulo kyekiri Ismagamba Paraso yamwogerako nga yewaana naye Isma nagate binnaggwa kyekiri kyekuganoze Museveni yanjogerako nga ngamba lwaki mpagira nnyo His Excellence Bobi Wine era nze golaba government ennoonya lwakuwagira Bobi Wine era ba SMI bajjaawo nti nkulaga muno ebigambo byakwogera boogezi nga tebiriko proof okitegeera omwana asobola okuva nga ayagala emboze bajwa attention okitegeera neyewaayira nga ate nze nabagamba actually abo abaana abo mbalaba nnyo abaana bokkabira okufa ngo abo mbalaba nnyo alien abo tabane bo mbalaba nnyo nze nagamba alien nali nze siina budde bwa kwogerako na budde bwa kuwa nnyo okitegeera naye laba nga abaana banenge gye bamanyiramu nnyo abantu okitegeera banenge gye basookeje banenge gye bakwonamu nnyo okitegeera
bo balaba balina kunonyeza ko balina munonyeza ku musiime ku mayanja okitegeera ne ngamba onange nja kukwata obudembwe Alien Skin oyo kuba musobola musically musobola like financially educationally byonna musobola lw'abaana baabo musobola ate oli top 10 kyogamba Alien alina oluyimba oluyinza okuba nga tuba missing alugenda better for all the time oluyimba lwa Alien Skin also better for all the time tuba missing oba omuwuliriza akakayimba oba okawuliriza okayimba kikonza okukateka kuba Alien Skin ogenda kateka ku pate oba kapati top 10 muleke ugambye musobola mbwayo oluyimba lwe lumu nga lusobola okugenda mwoze ennyimba ebbiri omolo ennyimba lwange number 1 number 2 number 3 number 4 number 5 number 6 number 7 kabe sokoli number 9 byonna walo oluyimba lwange olwa Fuligaza musimiri gamba yefe bali abasibuka mu ghetto amanyi tugayina ne talanta kyekyo wanu love ye kulembera mu ghetto pale lwa Alien Skin mukuba yagala nnyo obuyaya yagala nnyo obuniga olina statement bwetu nge strong bwetu ngeri like ngeri gumit bwetu ya kiniga like byaddala si kuzoleya si oba kujevuna si kunonya likes ba content ku Alien Skin wabula questions negwe mpayo oluyimba lwe mu mwezo line le kiniga wayagala abaniga etu bya Alien Skin bino bya gundi bya naku 2-3 wiki emwaso okuta ekintu naku mu 2-3 dinakulonga wiki emu nga kiweddewo mbulya wawe nimbye top 10 msimanyi wakinzikiriza kinemye okukkiriza nti osobola top 10 musobola actually musobola olumyanga bolumya abalala tokolanga bokola abalala olumyanga bolumya abalala olumya line za Bible mbitadde kisira tojja soboka mbitadde sibutasoboka lwaki Isma bwe yakuba tewagenda ku police polisi nagenda ate nenge togamanya Isma yakuba yakuba oyogedde bulungi yakuba oluyi naye ogamba yakuba tubajja gamba accident yakwata ku Mugaza baza n'omusalako enkya baza n'osala kati ye munafu baba balina salako taatawe onagamba yakuba oluyi naye ogamba yakuba lwaki wagenda ku police sinagenda refasi nenjikola nera nze na reporting Alien kwa yaleta abana nga bot besobola ntwala sotambula no na wali police tiyagowa gundi teyabiraba awo nengana nno mwana message nagiteeka nno nengana nno mwana abana wakoze ekintu naye ekintu kyo balina okisasulira actually bonana bayi balina okisasulira yaliwo yalina okusasulira just wakon olw'ekisa kyange nasizinga fire ne buli mwana yaliwo okuva ku komanda mudogo okuva ku anule yaliwo awo okuva kusema buno mwakinaani ono kusema Kerementi bali balina okusasula olw'ekisakya nengamba kumekono mijagulo nati natansola abo obuntu tungere bwabo bwamu kubenda butanso okuddamu oyitaayitamu naye ku luno bangena mujjako mukono bamusalamu olulimi ate nga nkitegeeza bya ddala otherwise atagenda kuddamu ttambula kitegeera kubanga talina beyewera nagalina ogamba oyo omwana ojasika lwakwa muno tumufudde topic naye nga talina kuba topic nze nagambe njagala taatawe omanyi omwana omuto kati ngaffe abaniga ngaffe abaana bakulirawo mu ghetto owankubanga siraapo banonkuba siraapo banonkola ekintu tekyannumanga naye ate wavumanga maama wange oba taata wange n'omugirako akantu ate kyannumanga kitegeera kati ndabanga abaana ayinza okuba nga balinamuko ku ddalu bweyito nga nze kenyinyinga emigo sinagikuba mwana oyo nagikuba Alien olw'ensonga takuliza bulungi baana be okitegeera abaana yo engeri abagambamu mupromotinga abagamba tekulipira abantu kitegeera kuba kati nze njogera nga an artist njogera nga omuyimbi asobola okuvaayo nga mu kiti kyanganze Kisland Gaza nga president we Gaza yitwayo nga nobiwulidde nenvaayo nenjoga netula mu kamera eno nenjogera nga ze president we Gaza kati omwana yenga ye ayinza kuva okwogera ngani agumba kankeji ava okwogera nga mwana wa kufanguni kyola emigo embanji kuba fanguni jikuba fanguni yonna kuva kwa Alien Skin paka kwa sembayo Kisland ekyaliwo nga okuba Isma Mijagulo abantu tebakuŋŋaana
abantu bako muganda zili president we Gaza abantu bamanyi kale mukulembeza avudde ayogera nga temuno ng'oyogera kuki wali yogera ng'oyita migere eba message yandi we kugambako n'ogaana kuba nakola live nga nakola live nenkola ne ngamba mwana ono bakoze kino ekintu bwe kino ebyo alien skin nga balina okwetereza ne message n'obutaka ne butavaayo ne staff na feedback naka no biteekamu emukono wabasaba apology Fangoni Forest ekwetondere gwe Kisirand ate nga byaddala kuba baaliwo bonna yali Fangoni wali agala Fangoni ekwetondere netondere kansale nako bantu boye nange sibikkirize bantu bo baagala nnyo basobola nno sibaagala naye kati gogamba otya nti ate Fangoni Forest yonna abantu abawera ebitaano bakwetondere president bana balina okunetondera ate teyali Isima Mijago nze kugamba yali Fangoni ye yajja nenyemerera maaso yakuwambuya fayiro okitegeera yali Fangoni okitegeera yajja nenyemerera maaso kati mbankuba Fangoni mwali gundi ani yagamba nti nedda temukuba naye yali wa Fangoni wadde kyo appreciate nga kiseekyo omwana yayogera ya munawe tekyali kisa yatya kiyinza vaamu awo kacyogaa muno ndi musimu abaana basobola kujja nebazanyako nensigala nga nze ndyawo nga obadde kimunzita omwe kyakigenda ovaa bintu byonna babijja kukyakabagaawo nabati nebosoyo kaswala tajjamwa mulimu kwolwo wali wekka nali nzekka nze ntambula nzekka kuweolaloze neggaali ndaba abantu nga 8 anti era ogambye otambula wekka olero ndaba abantu nga 8 ate mwena mwambala Timberland David soko kwate engatto zino lwaki mwenna mwambala zino engatto naye bali tobakwata tokwata gaali yange mwana lwaki mwambala zino engatto anti mwana twakula abasajja bali bakulu baffe ze bakubaka twakula tuzeegomba nnyo nga Bwana ne Isima Mijago ayambala bana kutwegomba kyogamba naye ngera talina ino bweti alina engato bweti eno Timberland enzoyiwako amazzi ne gakulukuta Isima eno bayita jango kuba jango buuku eri eno naye omwana oyo ng'omwagala nnyo bali mayingira kugamba alien skin ayambala bweti naye basa kwakkanya nnyo top 10 muteeka mu bino top 10 bamukakkanya naawe mugana kwema no kamera gitunuddemu ng'omuyimbi an artist abanigo yogedde 8 nakyo abaniga bali 8 abaniga soba wera abiri abo bola byawe mabegaawo kyoka basazeeko de ekitundu muganda wange bawera 20 abaniga bali mabegaawo osegeera kyogamba ziwano njogera nga artist kati kyogamba oli muyimbi munnange sikizwa mwogerako ani muyimbi munnange yali enskin top 10 gamba top 10 si top 10 wa Yo mweta legend. Baga legend ina kujja munaku bill of legend bu top 10. Chechi mufula top 10. Top 10 legendary. Chechi mufula top 10. Penso nga bills mufula top 10. Sijazi kubuli obato zimanyi bo kati ononya kuwakana. Asikuwakana. Njalobe like onyonyole ensonga. Chechi mufula top 10. Andi kati nange nzafuga Uganda. Negaza kati ntono. Nzafuga Uganda, nzafuga Lipanda, nzafuga onna. Elisa nolina mukulembeze wa gwanga. Abantu bakungana ngo kubayisima. Kisiyani. Mwakubayisima. Nakubayisima. No mujjake simu no recording. Noto obutambi. Obutambi go wabuta. Obutambi kali kamu. Na make message na njiweleza na message nsindika alien skin adde ku baana be. Kati bobe bajigaba kwanza sinabudde bwali bukola ekyo. Lwaki we mukuba muwamba amasimu? Kwa muzegwa mwe mukuba muwamba ne mu filming ngale mutwale simu yoyo gwe mukubye. Omwana yasigaza ebintu ebyo byonna simu yali yange yakwata. Wanange bankwata actually by the way bofana nje bulise abaana bo banku baso ne batwala sente zange nabizi reportinga ne batwala ne simu zali milioni 2 zazigana sasula posta esonga za damu nage tezisizo ya kujokinga ero omuntu abasaga obo omulaba omuntu asaga obo omulaba bintu bya damu nange oleze kola posta nze nina ennyike ku mutima lwakwa just ng'omusajja sina kuva kwogera ng'eyo ani gabajja gamba ye ate omugazi akoze ati abate abanyiike okitegeera n'engusala busazi ogenda okuba omwana oyo nalaba message ng'agamba simanya abantu beesimanya ku Team Good Music twale n'omwa singa simanya biki bonna bakomaawo twale n'omwa abamanyi biki ngamba omwana ono ng'asusse
kuba ebyokunzanyako nali nkoze ekinko ebyokubba milioni za 2 nali mbipoye nengamba aliensi kati abaana abatumye tuukaawo bagala kukwata kizimba kyabya bwabya milioni 2 zaali mu kasawo zaali mu baaga ani kati yazitwala ani akanyakula baana baali bangi banjiikira obayinza n'okuba na mudogo yazibba kwa mudogo yaliwo baana bangi baaliwo manyi mudogo manyi magumba waba musiba manyi naye abaana baali bangi abaaliwo isiba mumanyi lwa nsonga mwana akulidde awo ku kisaawo awo twakubiranga omupiira edda ku Messi twakubiranga omupiira kati namulabanga nnyo. Posta zaali zaani zaali zizo ng'olina ekivulu yali konsati ya Musiime yali konsati ya Musiime Sapalaso era omusajja obannanga alina ekisa bannange era omusajja omuya dada respect naye Musiime kinyiza Isima Isima tomwogera ku nsonga zino Who's Isma Kagumba Kankeji yani yayimba luyimba ki Fimidiga Nyonse yayimba luyimba ki oli ali mu kampu yakulembera eddembe mu kampu emu okuteekateeka eddembe Fangoni kampu kuvadde bajeje stalingawo tutalina wiino kisi ojja kuswala gamba mu dipa emu mu kigwa ky'obuyayeyaye naye ogamba muno kampu omanyi kibayita kampu kinyonyole omanyi kibayita kampu utwaliko mu kampu yegazi ogirabe lipanda eyo gye bayita kampu actually by the wisdom kamwe mention tano wange wisdom kuva lipanda ekigambo forest yaleta ekigambo ekyo forest bambi by that yavaayo koganga omanyi abaali tebatera nnyo okwogera yali nanyini forest ekigambo forest kibira kyaffe omuto oyo n'avaayo n'akibba n'akifuula Fangoni forest naye simanyo bayamusasula wisdom bakusasula abasajja abo wisdom ye yali nanyini naye mumanyi lwaki wisdom bamutwalako ekigambo ekyo lwasonga tekya registered naye tali registered kyoba mugambe ku kampu kigyogamba kitegeera naye ngekyasa ogamba lipanda forest badde kibayo actually gweyaga kugambe ku basi omanyi story yayo mainengeri bakyagina naye wange gyajjamu basi baziga bazaali 2 NRM emu ya Bebe Cool kola campaign endala ya Chameleone kola campaign za NRM ezo Bebe Cool engeri gy'atalina kigwa yamazaawo n'agikwata n'agiwa oyo omuto omuto n'asooka kuŋŋanya obuyayayi bonna n'agijjako NRM n'agiteekako Fangoni kugenda kuba campaign za 7 okakasa basi alien skin yagigula nawe obadde ki nga yagigula wa ku bizibu byalina agula ebbaasi ku bizibu byalina alien agula ebbaasi muve ebintu by'okufekinga abantu namwe manyi indasitry eno mwana yakwefumbafumba paka watchmakinga kyala nagambye nze president wa Uganda era kati abaali Kenya essaawa zino baali Amsterdam eyo naye muna Uganda washiwira agamba eyo nonna naafuga e Uganda industry yakwefumbafumba nadabutana kimekinga atagina wa ne waba gina yakola campaign za 7 eziba ziwedde togenda giraba mu ebintu by'okwefumbira ku bantu by'okufekinga abantu andi kati ono Chameleone mayo kye yayerwa nsuka Chameleone NRM ajagala nga yo omuntu kimulimu nga ye kati atono yono omuto ye engeri gyayagalamu NRM yenkanakana engeri gyayagalamu Fangoni forest ye ate abalina obikyusa ate n'ekirala ekikolwa kyono kya buto ekyoli kiri maturity mundowooza yamaani kakati okuta ebifaananyi omaze okuba Isima Mijagula omukutte bufirimu obuweereza feedback yali etya kubanga omuliro gwakwata abantu baabo batabuka tewali yatabuka Kagumba Kankeji abantu bamunakuwalira omanyi sente ze obadde ki omanyi sente ze nafuna nga baŋŋamba weebale ku kyokoze omanyi sente ze nafuna nze nagambye mu gavumenti ennoonya lwakuwagira NRM manya lwakuwagira NUP omanyi abali eyo outside the country abampeereza sente nga banneebaza ku ngeri challenge kimanyiramu bafutu soja
Bamwe nana bakyali kyabali bano bango chwaddemu ku mpisa kyakabi. Nakyusizaawo simu kolo. Nogula mpya. Nagula ya mpya. Nera nekyuka. Ate ntena kukyuka kwa balino yita. Nagula mpya 17. Echi. iPhone 17. Oyagala nje balage. Ayinza okuyita mu kamera. Isimanyi njabigwa ayinza okuyita mu kamera n'agikuba teke n'eyabika. Nenga bambi omwana oyo akolezo wete yeebaka. Ayino dikola ennyo kuba nange nakola. Wabanga alikolera ni yezo. Ali mu dinkolera. Ayogera gwalikolera. Nze buli wemusanga abaka abanga bajetiri. Encha. Ogena kuddamu era omukubye. Era abo mogerako bitono kojja kuva no obusungu bunkutengene wali wakazi go musambe sambe. Ekana kupunti satisa. Ate agasimai wali wasusa mu kalumu ka balubwemo. Ekisumuzo kimusooka okuyingira mu nju kiri gwamu ali kakasa. Bana ngabo tuna baleta mu interview nga zineno za like ziri like zipa nebera nesongebera mancho eba nene nnyo national issue omaisa asoma nnyo genda wala eshegera nenge nesonga banene nnyo ebanga zira ojeta mu mwana ngoyo kosa kigambo kya mwana yagamba kati nyali soundize nnyo n'okusinga Kisirani tuna bamwogera tusina nyanya Kisirani kachicha Kisirani kichya mayisi magambo omwana ono ali skin yokizwo mwogerako alien top 10 kuchi baga imitu babyo wabyo Paraso yakomyewo mwali mu ggwanga mwali omuyimbi mwali mu ggwanga omusiime wa Kabaka wakomye ddi okumulaba ku party ya end of ya party ya Team Good Music yabadde awo waggulu awo mu kifo ekimu eggulu babadde naye ya vibe yabadde mwana nze sibana kumanya mwana muntu asonga mu musajja oyo vibe yabadde wali eriye yagamba omusajja mukodo ani yagamba isima ekyamujjayo omusajja yayitirira obukodo omwana oyo mwadde nnyo mention kikyabanja yakola nente yasasulwa nekivulu ne babba essimu ye zaali eni yansasula wamukolera kyalya iyo manyi bintu byenkoledde ali yeni kumuvuma ayagala omuntu omuvuma atakusasule ndeeterayo vidiyo yonna eyange mubweti ng'evuma ali yeni wamukolera ki nze ensonga zange ziba za kurizoninga bitu nnyo byenakolera ali yeni nze yamuyigiriza n'okunywa enjaga kuba yali yanywanga plane ne muyigiriza embanga kyogamba yagala alya skin akusasula okumuyigiriza okunywa enjaga si kunsasula naye nze yansima bingi nnyo okumwonoona atakusasule obadde ki nze yamuyigiriza engeri gy'okuyingiramu eŋŋoma wayigiriza alya skin okuyimba gwe Kisirandi yagala mbyogere wali ewa sekureti nga bali ne bafayino ng'alina skin tamanyi kuyingira ŋŋoma fayino yawandikanga ennyimba n'azimuwa omuto naye nga tamanyi ngeri yakuyingiramu ŋŋoma byonna nabyo nambyogere abantu balinga gibalabamu ebintu nga abirabira ku makamera naye nga tamanyi like wino mutuufu wajja abavudde ekitegeera engeri gyayingiramu eŋŋoma yanjawulo ate agiyingira atya ate yali akyuseemu nasooka saamwongera wamuleka wakyali nakati wakyali ali katibako alien skin ate negundi eweddeko kati style eweddeko kati ate nakumuwa kirala bantu baddemu bapiikinga ekyo atakyapiikinga gwe wawa omuli oba womulaba kapati uwo ate kapati omuwulirawa togeza otya Katonda nze mutya ebyadde otya Katonda simutya muwanye wasemba ddi owuli erulimba kapati nze ndi oli awulikanako gy'oluyimba lwako buli kanako wa yogeza kale kakubuze otya Katonda olunaku lwaleero limba kirwa kasembayo owuliriza limba lwawulise ni mugembe otya Katonda obadde ki limba kyawo omukazi lwawanye ku ssimu awo
Aluyimba lwo baluyita batya tubajjukira sako lumpeemuko twabasookayo abamu ne twabateekayo abamu ne tubeerabira twava mu kaaba emyoyo negiguma eyo message kano kabaniga bange bonna bangendako rest in peace katubasabire message maturity eyo mugamba bya bla 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 ne kapati maturity wampayo line mugenda maturity pa yo line emu mulema lwa kapati ngiraga maturity sinala inje njakuwa naye lwonna kiwa kubanga ekifuula oluyimba iti churite erulimu manyisa zineno mwana like industry yaffe abantu bagyonoona erinnya ku ssente buza batya tinwena gamba bologolo nenkiteeka mu ssente bagenda kizanya bagenda kipromotinga kati abaana abo ssente za gavumenti zebawa nnyingi nnyo NRM zebawa kyangu nnyo teeka mu kintu ssente n'alemezaamu era okuva yateeka mu limbo olwakapati ssente yayavuwala limbo lwalwalezemu n'owulira ate nga lweyagulamu baasi lwakwaga oganyuga nti oganya okukiza nti yagigula oyagala mazima oyagala kulimba nagenze nsobola okulimba nsobola okugamba amazima njagala amazima kati abantu temudda mu kusudiya abantu bagambe n'endongo etaliko copyright osojjijja mu ssente jjo juzi nga zegula n'ogula gundi n'ogula baasi mwana ali mu kwefumbira ku bantu sobola ennyumba eyo gyabe baterangayo nga atunulira omusiime naye n'atunulira nayagalaga nti naye ali mu kuzimba yasemba ku musingi ne bamugamba toddamu lambula wano ennyumba gyeri yaggwa naye yali azzemu ogiteekayo teyali ye yalabanga musiime kyakoze naye nayagala akole like atambulira kuvuganya paraso bwazimye no kanya nali ansikini akakanzimbe kali ate nazimba nagamba kamba tege kino byabali bya ddala si byakwefumba sajja bayina ssente kenti bazijja wapo ndongo oli ku musajja gwe basasuya akayimba kamu happy birthday oli namusasusa milioni 7 kujja sikuyisaamu kayimba kamu happy birthday kinzizaamu amanyi zinokkiriza nti byenjogera byansa Kisirandi maze nenkufuna obwedda nkwetolooza nga nawe njagala weeyabye mmale nkukwate ate kweyaba batya Kisirandi nsobola okweyabya tokwalanako nsuululu kulumba Fangoni Forest okwo tekwali kulumba njagala onziremu tokwatangako nsuululu kulumba Fangoni okwo kwali kukyala tekwali kale tokwalako nsuululu genda kukyala kukola kavuyo ku Fangoni kola ttemu tekali kavuyo kyali ki kwali kuwa bubaka kakati ogamba otya nti isimu kukuba oluyi waito kisaana kuba mwakwata ensuululu ne mugenda nolabikira mu bifaananyi nange ekifaananyi kirina okuta ogusuululu omugenda okukola obulabe ku Fangoni mwe mugamba mugenda saanyaawo kabira twanivuddeyo kuba olw'ensonga kituba tuvaayo okoseza erinnya Isima okukale tukozese Fangoni tuyagala kulya kulinnya lisima naye ate kiri nti wakuba Isima naye nakuba kale oli mutundira ku nze maya mwe big brand bro kale brand yo oli kutundira mutabani wo ku nze brand yo yarabikira mu kifaananyi nga muva okukola effujjo ku Fangoni era ne mane mwewaana twasaanyizaawo akabira wali osuubira abantu b'oku Fangoni okusirika nga mukoze effujjo bwerityo ne mukamaawo Paraso omanyi fe abayimbi tuba nnyo bize ebintu ebimu tutubijjukira like ojjuka kintu kyamakulu oba kintu kya mugaso oba kintu kya mulamwa kati ekintu ekitalina mulamwa mba sikijjukira ngaki kati seme kyo gyogeza sibijjuke ebyokulumba Fangoni ne mukubakuba emmotoka z'omuyaayo okukola effujjo tobijjukira akabira kagwawo lwa ndongo ya musiime nongo musime yaine yachawawe batidemalawo akabira no gama simaya bichi baga nti mwali temugenze kukola fujjo mwali mututeyo ddogo we bagamba nti mwefuula bagenze okukuba akubimuluka z'omukulu naye nga musimba ddagala tera Fangoni yonna nejjudde mu ddagala likole ki okukwagala kusuula top 10 naye top 10 ne musanga ate esaabalo ngawe yali abadde wewa ngawe yali abadde wewa sisi kutegedde
alien wabanga kwali ewo wabanga kwali ku simu yo okitegeera aba ali wuwo actually lady yemu gisajja kwogera nnyo yatusibangako ekyo ekivubuka era we yakera ku macanga contract yeweddeko nga omwana sente zimuweddeko nemusuula nemuvaako tigwaleze mumulaba wamuulirawa radio ku simu yo alien yali asasula lady yemu emulembeze lady yemu yasasula nga gyasinga okukolerera naye sente zaggwawo ate bebe kunagezaako mu obusente bwa NRM nga nabyo tebiggwa nga radio is a big thing sulu wali okutte yaki ebyensonga ng'ebintu ebisonga sitalina nnyo mulamwa basizijjukira zijjukira nnyo oluyimba lwange lwe nakoze eggulo ne Nato Boss nzijukira ennyimba zange oluyimba lwange lwe nakataawo n'omusime Sapalaso ebintu ng'ebyo ebyamakulu mbijjo naye nga bamu nebyokwata ensuuluulu ambasi bijjukira wala kyenyinza okugamba kyankola bubi nnyo okubanga ensuuluyo teyatula we yalina kutuula yalina okutuula mu kitu ekimu ekiri kyammira okubanga teyatuulawo kyankola bubi nnyo okuddawo n'esuluyo nga nkalu talina gwesimogoddemu kyankola bubi nnyo naye kyamukisa mulungi abantu bafuna emmere abantu bafuna emirembe empisa zayingira mu bantu yasobola kuba abaana baabwe abamu basibufu b'empisa be babaleetera n'omuntu nga nze Kristian okukola interview ng'eyo nga naye abaana basussa ejjoogo ono kati omwala yagala engeri y'okupromotingamu asindika abaana be kumanyiira abantu alina okuvaayo nze nga nze Ugandan artist ensonga ngituulemu ngiddaabulule president w'e Gaza kayimba akapya ne Nato Boss akayimba akanga akapya ne Nato Boss ti oduma naye no gyodumira fa baduumira ne oda tuzitowa ne kisimbula oduma naye no gyodumira fa basimbula bebanjogerako eyo ndina w'amazi abamu bampita nti na mukalabuzi batya kukyogera nti no bantya buti atukoma bajjako barekisa abato makwedde ku studio ya Palaso of course tata yakolya sa mawede ku studio ya Palaso nedda batozo ya musajja olw'ensonga nedda saka kweta buvuyo nendako olina gye weekubira nadde maye oli munnamawulire like ali Newton ndi Newton kali lwaki obwatozo ani basagala kubanga oli bwe kiba kimunyiiza kale nagambye top 10 ayen skin nganza nyiza okukera ku macha ne yetume ebintu twe byekisiru nga bumira nga nekitengo okyogera kale marukolede ku studio ya Sapalaso twakikole ku studio ya Sapalaso bike chale studio yagiteekawo nga president wa federation vice president yagiteekawo nakiza bageto yuti bonna okujja okukolera actually by the bannange Palaso nsokezeko n'enkofiira musiima nnyo mwana musajja oyo olw'ensonga akute ku bayimbi bangi bannyo baleese nga natandika kumenyerawo naye namanyonza n'obutakikkiriza kubanza otandika okulaba gulu nedi namulabira wa Palaso nga kyali mwana muto Fik Fameko oyo namulabira wa Palaso awo nga kyakagoba nga tujjawo awo tumanyi okujja okubonga kwa Ivan Kira Fik Fameka nga mbasanga wawo ne ba Fresh Naira naye kale nga omanyi badde ffe tebatulaba twabanga nnyo budde kwaffe twali baniga back the days Jowiranda mulabide ku Palaso Shiba Spicy bona mundo munange baide ku Palaso actually naye omustimu ba abantu kuletiza matumagala bawa bimuli byabwe nga bafudde ate kyassa sirwa kyekyo kyassa kya busime bwa kabaka nga ye kulaba ebintu ng'ebyo gyali eyo mwaka ivu n'agamba omwana ono ebyaddala ayawukanye mbanne nemwebaza tewali akiwawukanya ajasigo bintu byammwe ebyo gwe nga gwe olwabo batabani bwabwe bokufanguni nategeddeyo mba nsabula fanguni mba nkisabula naye nkusabulira musobola mba nyasawo fanguni nenjogera ku bibyo enyinyinyi nebyebyo nenga mwana abisajja ebyo mwana alina okubayo akaana kamu ensuulu wanfunye bubi ekitegeera badde nkyagamba omusajja oyo mwebaza olw'ensonga mwana naleeta ne Fik Gaza naye nga buli omuyimbi yaleesa abayimbi bati ng'ogyeko kamiliyoni buli oyo omuyimbi yaleesa abayimbi abasukka mu 5 mu 6 mu 7 ne Good Life yaleeta anti bamayanja era bamayanja baba bavuddeko mu musicale awo empeera bakyagulanye musicale basentamu mbawula salute musicale ba families billions wachepe naye nga bamayanja basukulumya nnyo
okuleta abayimbi actually bano muri byabo banenge gye bakitaddewo ate no bakibuusa amaaso nenga munange nno kyamaanyi balese sagala gundi eno gisali mu statement kyo njagala etuusalamu shegera koze akwaje okusoberera interview gisalimu kyamaanyi nnyo mwana musajja oyo kyakoze person nti yakera ku machana wa fiki nakera ku machana olw'obutamanya akatabo ke yamuwa yakamuwa kakuulemu empapula yena alowooza nti fika akatabo konna akayina nakera ku machana ayisa musajja amaaso naye teyamenyeka mutima tigamba abageto yuti bano mwana nedda nawe nakuwa oshegera nasigala nga Kisland fine ze yewe nagendayo sibya kuyimba nagendayo nga family kitegera musical ne kijja ne kinyingiramu ne nampa yakuwa musical nampa yakuwa classic ate ndonga emitubinyi zine nyimba nga Billy ne Palaso kati wakatako ate no Renato naruta for not for business naruta for like passion nena yolimba muganda wange nga narutadde wansi awo ndabira dada nga mbangena kugalayo abantu bangi kotogero bagalirayo nga tezikyayitamu bangenda kubagalirayo okumala omwaka nga mulamba nga babala oluyimba lumu bonna nga babala oluyimba lumu lwange na Sapalaso gwe segera wale kyagamba fiki naga kumacha nasiwuka empisa naye nagamba oyo asiwuse bibye kuba bana bangi nnyo abali wa Palaso abato abayimba nayo ba 9 Park nayo bakafuba nayo bakisha asho yakabala n'oluyimba kisha kafuba ne kafuba jwale dogo yenya lyetu mwana weruwero alina bayimbi bangi nnyawo alinayo ba Jose Dizadi bana bangi nnyo abali awo ku kampu ye bambi naye nga tabafu okkirizibwa okujja kakuba ate ndaba omitu bimu okwekubira kulenza okuba nga yagatuleetera ddagala nga wongambi gwe esegera omusajja oyo bannange mwacepenyizeo musime mwana kyakabi nnyo Sapalaso mwana nze nkwacepe mullo si byakuba nti n'oli bosi wange atera ku makya nampayo ku ssente ampa ku ssente si wakuba n'oli bosi wange like nti owa mukwano gwange ebyaddala respect mayanja mba respect why be bantu abalonga ye family je tunalonga unagamba Bob Marley family tunomanja family musical mulo kitunule molabe na kitunudde mudda mayanja family ne kyagulanyi family ezo zibumu babebe kulu bali badde babaawo nayo babo tebazaala mazi bagateekanga mu kaveera ate abana bali wana bakubendongo bekyangire kyangire omukale mu ndongo Pepper Daddy ate anko Pepper Daddy ugo bekyangire kyangire omo Pepper Daddy omanyi sawa zoli amuyimbi nenda akangomimbi anti omanti yazala nenga Pepper Daddy mutabani wa Bebe Cool Pepper Daddy yalo mutabani wo mukulu omukulu manyi gundi akanya yali kyusa manya Alani yali kyusa ne Pepper Daddy watu bito ino mwana bibuzabuza abayimbi ojja bana bamanyi linnya ddala tero kyusa erinnya kitegeera abase bagamba banange Kisland Gaza ngerinya nalikyusa kati nayita Tupac Junior nkanya kasuka ndongo bamanyi Kisland Gaza yasirikira wa kume mwana yetu bananga abayimbi mulekera okyusa amanya muganda alemere kulimu elemera kulinya limu kale Edward the Great soko mutumire kokko banange Edward the Great actually navudde okola interview eno lw'ensonga emu era gwe nasoose okwogera na Edward the Great. I salute you wanalabye nga like teyokuya side nanyonyola ensonga ze kuba zinadde munyiivu nnyo nabe interview emu ey'omwana omu oyo Kabira kamwana seba alaga muno ye muye kanege nnyo ne bye namukubamu sebo teyafunamu teyayiga nena mugambire mngatu neto wayiga teyayiga naye nga bana message ene tuke Kabira abana bo Kabira mwetereze otherwise mujja kuba mu ebintu byokwepima pyanga abantu babasanga babatimba butimbi mwetereze tewali abalinako buzibu tewali abalinako nnooma okitega oba ononya content osomunonyeza komanda mudogo mumanyi oyo dogo mumanyi wali mu kisenyi kwafa nkudde mu kisenyi kato kinyoli panda mulago dogo mumanyi okitegeera mugere kumakya mubanje omwana oyo aveeyo free komanda mudogo abantu bajja ba attention okitegeera bata abatwale namwe mwenna batwaliramu nga temwawunzika mwana oyo mugale ebisango bya moyo mwakuba danso omunaafa ne muzika mudogo lwakwati talina mwasizi komanda mudogo gyali eyo mumunonyezeko content webanga ddala kituufu temulina musango temwamuwunzikiramu musomunonyezako naye muve ebintu by'okulyepera abantu
ogenda zolyanze boss wange togenda zoya boss wange nze naawe ntunule okitegeera kwako kyomanya enensi mututambulira buli muntu aliko boss we ne boss waliko boss we nyizo kwanga nze ndi president we Gaza ne bwa president wange we Gaza ninate boss wange jengenda nenkola nga chepenze jjako batire mbabo enti nembanga akamyu so president we yani taba president yaba boss like nti okola ya labi the boss wange palaso kubanze videographer we okitegeera ndi videographer we yake official okitegeera wakwata ebintu ebyo byonna atera like stage videographer content wo bichebyo atera ndi muyimbi mu Team Good Music officially ndi muyimbi mu Team Good Music officially sibula abantu shegera abantu okya kuma channel YouTube okya kuma channel no sibuke mpisa nyenda kukubanga kubabya ngenda kubenga to ene mama ojali yeskene nga kubanga to lwakuli amazinga nomukulu tabimanyi ko nga manondo akyazode yanyo bwatyo kitegera timbalande ruma yamanenga YouTube manya ne dobozi Kisland Gaza mana outer Team Good Music mana representing Gaza lipanda where I came from yaman YouTube nkosa Kisland Gaza TikTok Kisland Gaza unaona Kisland Gaza okitegera just wakwa abantu bamu distributor wanga manyokola mwenso binateka Kisland Africa nenge nyali Kisland Gaza ne ulabe Kisland Africa like us apezo bichi as editing agena kitereza actually no kusembayo mwana atumide nnyo kujajja wange simutumirangako mwana jajja wange mengwao yankuza nabagere kadi jankwagala nnyo mukwano nzo kwangu mukwano sikyagulaga nga luli bulensonga endongo yampamba ndi mukufata ngawo bimanyi naye kwagala nnyo mukwano yamane mama wange I salute kwa tunanensi yange mweraba